Mannya gange nze Tony Lutaya. Famire yange badde ku kyalo ky'Emuyenga for the last 82 years plus. Ettaka lino libadde mu famire yaffe since 1971. Ettaka lino lyali ekemu ne decimals 4. Era mulaba kuva wano mutudde wano paka na wali yali kwota aneka yatundibwa bulungi buli omu yavaawo bulungi tewali nkaya mukiwulire bwe tumala okukola ekintu tulaba mukitange kikoze bulungi nteekako olukuba nti saagala kusigamikuwa olamu bwabe mujja kumusonga nazaalibwa bulungi abali kuminga bamumanyi siwana n'abantu nenkiteekamu professional services azikuva dda era bwemaddengo correspondence ezibadde ku ttaka zino jaddikuwa omu ku basinga abasinze abalungi nomukyalo yonabo yoyo era kimanyi bulungi n'engeri gye yagulawo yawa omuntu mwenge oluvannyuma ne bamukubasemere ne bamutta baali bagala namuziika wano obuzibu bw'ettaka lino bubadde kimu kyokka kibadde kimu kyokka nti wenasookera neddala emyaka gy'ekyenda omukulu kulannima kalinda tezanya nnyo mu nsonga yange omugenzi ate nga yali kitange kubanga bemu ku bazadde abankuza kuno ku Muyenga netugenda paka ewuwe najje ne n'atuuka wano bwe yaliko mu nsonga zino era nayita ne meeting gye baayita kati tutuuka mu meeting ebwana nayitadde n'emisango mu kkooti n'agijjayo by then LC3 mu myaka gy'ekyenda eriwo amaanyi era n'agenda mu city hall nefellows gyezisanga n'asikayo emisango n'ebbaluwa gye yawandiika landi biruzi ebintu bitabuse njizizza kwogera ekintu era mu ebiseera ebyo waaliyo RCC Bakindi omwami we baali bamuyita Lubega ye yannyamba nnyo okulaba ne meeting gye bamugiboogerako ba abantu balina 12 bokka yesobola okubeerawo kati bwe kituuse era bwe twatuuka mu gundi ekisinga okulemesa ekintu kino ngira bwe baagala okulabuza ojja kulaba Kampala ina urbanization policy waliwo ebintu bitasobola kukola pokati oli wangamba mukuza ntya ali wangenda kikula ntya bwana you can bear with me kuli bintu byange byentuka nebuza kati nina kikula tukwe twatulako n'omukulu kalinda omugenzi kati kugamba kati ono tugenda bwe tugenda bakusa tutya ono tajja kubeera n'okuntajja kuna asime maaso ono azimbe bwati ono akola bwati ono asindikira mu nda amazzi abantu polisi enenge gye tutawaanya nitwala tutubedi nimese wali nkivaako nembeera njala obutuuza omukubona nzija mbeera ddako nenzija ani bwe nanisambituuki kubaga nze ndi muntu waddende era tujjera njogera nze kyembagabera buli ajje wanje njala bugula njuma sisobola kukuza ate nga n'ensonga weeri batujja kubeera makati kati waliwo nakulu maaso nze kukuza endya naye ng'abantu bajja batya kati omuntu bw'agenda ewange nagamba namuteera embwa buli muntu yenna kukyala mmanyi kufa dda nze mba n'embwa balinga baana era embwa zange zimusisisi balina kakati bweotuukiko ojja zisangayo twagula embwa tuzirina zibeera bweru aleta lipooti nti oba yagamba namuteera embwa nti yemuluma byatuuka bwebiti nze kufa dda embuzi zannema n'embwa zirina enkoko zibeerawo sizeegaana era mujja basanga kyokulaba nti nakeera ku bakya ebiddako bano biboogerako kati sijja byogera nga looya akola ekyo nafuna legal representation ne mugamba nti amabaluwa gaffe geegano laba engeri gye tusuutingamu ekintu kyo yo lawyer is a lawyer amateeka mugamanyi yakola approach mumanyi negotiating ebintu byammwe nze namugamba ekintu kimu let's find some amicable settlement naliwadde bagamba nti kambatwale mu kkooti mbawawaabire nfune zikotwana nebbaluwa nze nabawandiikira bona bona okutandika nekuwono nti muve ku ttaka eryo siriamu temubeerako ono naaguza n'abala ninsirika oli omwami yali atandika okuzimba ennyumba ye nimuwa nebbaluwa era ebbaluwa mu 2007 mujagula yesembayo okutabani okunyoyo okenya yali wakitafoomu nimugamba wokuzimbiwo tuyonna sente tiyampuliriza lisaalwana naye era ate kubula emyaka gyamaze okuva 2007 waali nanikokonya kugetyo no I've always been calm and I'll always be calm nafuna lawyer akola omulimu gwe
alingira kwatagana abantu n'ekifo kino tukulwanizibwe mu mateeka ga government organization buli bwebeera banange waliwo ebintu bitajja kwefuga pansigani aliwawo kwefuga anikete kwaniameka era akavuyo kajja kujja emyaka gyefabire fizo maziwo mu kinaana tetulina gwe tuwaali tulwanya naye lino ettaka libadde mu family yaffe since 1971 lyaligedde paka waggulu eriwo omugenzi wa muti era omugenzi wa muti wali kitange yemukuza nelikirya paka emmanga era olimanga olabe ekibaati kya gwindi ettaka bwe busika bwa bannyinaze era bannyinaze bakoze ekyo kyalo babe baagala naye mbadde ndi bakuwulira nyewe nendi era bannyinaze bakoze ekyabe ekikulaga nti omulenzi teyasibe bannyinaze kola kikakola kino bano abantu bagenda kuddeyo batuule bateese ate muno simanyi kigenda mu maaso era nze kukanso namugamba ekintu kimu find a solution era siina bwe ngenda kugamba nti ngenda kuyingira mu poliisi za kanso nga bwe yazikoze kubanga ye amanye engeri gyakola ebintu mu mateeka era yabatuukira wateri gwe bagambye nti bamukudde jeeka awo kanso nange badde mukwata jeeki buli omu bamwita bamusaba ebipapula bye yena positiyo zibeera kati kanso agenda kunnyonnyola paati ye kubanga nze namugamba ekintu kimu kyokka lwolimala nti ekintu kiwedde abantu bagenzi buli mumusuutinzi jangu ompe ripooti jangu okole ki era sirina bwe ngenda kugamba nti ngenda kuinterfieringa nabintu banja basi esigamira oyo kansuli bajja okuwulira naye kubanga nze kuva we natandika mubagambye nti politics antawanyiza ku ttaka lyaffe bubona bakaaba naye kati mange nekitanga abakola ettaka lyo mama wange alina emyaka 82 yesimuntu yentuyo ze bafaafa abalina okulaba nti bakola kino zo teziratungwamu tasobola nakugikuba she has arthritis. I've always represented her here. Kitange kulwanimba yakulinda yanzala n'ankuza ne tuzanya n'abaana be tugenda ku training ye yakeera kupate naye n'aneefulira ku ttaka lino ng'abantu bakyali 12 bwebamu bwaliwo nga bakyakyalina ennyumba ya ttaka tabalaga ya bbulooka gy'alina nga ya ttaka ng'alimirawo ne kasooli nga ne harvest bwetuuka andeeterako ku kasooli nimbye okyalina w'olimira kasooli mbadde mukkakkamu ebintu biyigire kati nze natuuka ekiseera era bwe mbadde nze kasirina kwennyega nga nzija ndaba ewange wala wesigadde nendaba wali watya nendambula nenkuuma ettaka lyabannyinazi paka bwe nali bakwasa era ne bakola kye baagala tulife ne minisita so bantu bingi naye nze nina looya akola ensonga ezo ajja kuyita mu mateeka solution bajja zifuna zikubanga namugamba sigenda kulwanagana bantu era sirwanagananga na muntu yenna nagezaako kuteesa nga nina n'ow'obuyinza gwe mmanyi nga naye ammanyi kubeeta omukalwani makalinda kyagaana. Tulina omukisa munene mukugu mu nsonga zino ate munamateeka siniya wange naye nze ekisinza okunnuma leero bwe bulimba naye njagala mbajjukiza ekyosiga kyokungula buli ampaayiriza ogenda kukungula. Nze njagamba buli ndi musajja straight forward eddoboozi lyange liri hard simanyi kwogera kawomereze. Goleti agamba nti namutiisatiisa namukubira essimu kankozese Goleti nga example namukubira essimu nga tumaze okuteesa nti ngenda bakubira tukanye ebbeeyi ey'okukompesetinga era mwenna nabakubiranga amasimu individually gwolaba otya tugwemmeka ewuwaawo naye n'okumbuulira ebbeeyi ng'oli anvuma sigambye wanvuma mbabulyanga bwe byali kubanga mwenna essimu zaali omu ku omu ne Goleti example ya Goleti kyengendo ogikozesa kubanga ye mwennyini yagireese naye nze nga looya sitotola byama kubanga nze essimu gye nakukubira nga ndi naawe nze sisobola kubyogera wano naye gwe engeri gy'oleese koolo yange naawe nkangikozese. Goleti namugamba oyagalawo meka kanso ng'okutte kiyifuyifu mbadde sinabakwetegeka nga Goleti bukyanga tuva mu lukiiko awantu ogamba wawo Goleti nze njogera wayogedde nze saayogedde gwe wadde oyogera nayogedde
Goreti ne mugamba ne Goreti awo wantu si wawo nti wange to ogamba maze webanga kuva mu lukiiko tonna bafuna pulaisi beeyi gy'osobola okwegula gye basobola okugula nti akakati kunkunte sinetegeka sokondeke musoko nengamba naye Goreti olimba era mukyaka mwaga kuntawanya nengamba osobola otya okubeera ng'oliawo tomanyi muwendo guli mu bintu byo eyo yesimu yange n'olwo mukyala kati abo bagamba nze bwenjogera bwentyo nali mbatiisatiisa. Mwami Ogisha Isaac ayogedde ku meeting yako. Me am a lawyer. I'm not a landlord. This land is for Mr. Rutaya and his family. Mwe namwe mwina interest zammwe ogwange kuyimirira makati. My first meeting with you nagamba ngenda kukola kyonna ekisoboka tuve ku ttaka luno nga teri akaaba maziga kina bagamba naye bwe tugenze tutambula abamu ku mmwe ate mwakwata side gye sitategeera. Minisita ali ku mulimu gwe era muli baddembe ogenda wa minisita wa RDC ekyo sikimanenye temulina musango wanoze sirina gwentekako musango n'omu okujjako abawayiriza abampayiriza bokka nogende wa RDC it is your right okuyita minisita it is your right okwerwanako it is your right but don't tell lies. Nze erinnya lyange ndikodde emyaka 2+ kakati kankoze omusajja omulala example uno RDC yakajja mu ofisi yange nfunde essuka mukaaga era n'endagaano yagisayininga naye saawa zino ayagala kulaga era kyovula bwedda nkola bwenti ayagala kulaga nti nze namuforcinga which I didn't do. It's okay which I didn't do. Naye RDC ebizibu bye yafuna sente ze kati kankoze RDC ye byama byekambi botole RDC y'obuzibu bwe yafuna yajja n'akaanya nange ng'abaana ba mukyala we tayogedde nabo ne bankubira essimu kati bwe yajja omuntu okumenya RDC obadde okoze bubi abaana ba mukyala we badde oyagala baleka bbali n'olwekyo leero nze bwe naafuna sente ezo otwala 50% abaana ba mukyala we batwala 50% ono kwekunneekyusira ono kwekunneekyusiza naye nze wawonna musango ki nze galo yanna omusango ki twakanya bulungi n'osayininga bawala bo bootaŋŋamba bwewakweka bo bennyini ne bankubira essimu nagaa ne kansu biki byokola n'oyo omwami ate maama waffe ate ffe tuli wano kakati bwe yajja nze nange nesayidinga ne bawala be ne mugamba ona RDC wange sebo amazima gali nti amateeka gali bwe gati you and your wife were joint owners. Oli bwafa stake ye tedda wo esigala woli senior council wuna asobola okunjulira kati abaana ba mukyalawo basigaza omugabo gwa maama waabwe era bwe nakugamba nti tugenda bigabanyamu 50-50 abaana b'omukyala batwale 50 naawe otwale 50 kati awo RDC ndowooza akasente naalabanga kakoze eki kati naddamu yokwagala okusanitizinga process nampandikira ebbaluwa kanso byonna bye tubadde tukanyiza mbiyimiriza I have no problem samuwakanya era bwe yagamba mbiyimiriza ne mugazi okay but the truth of the matter kiri bwe kiti nga nzira kati ku mwogezi wammwe waliwo amateeka ate amateeka ne bwe weeyambulira wano n'okaaba amaziga etteeka lisigala liri teeka wabula ng'amateeka tegannajja waliwo abantu era amateeka gateekebwawo ki bantu naye nze obuzibu endabye ku bantu mmwe nga eno bwe kiri kya butonde mwewunzikira wammwe ate nze bwe njagala obbalaga sayidi ya kiraya nti wange eno mugamba mbatiisatiisa nze ani gwe nali ntiisatiisizaako ne mugamba nti tugenda kumenya omusajja nze ekigambo kyenkozesa kiri bwe kiti ebigambo nze byenkozesa biri bwe biti anti wulira nti ngenda kwogera ebigambo byenkozesa then abantu bakole ki begiremu bibino ebigambo byenkozesa wammanga bwe munaabanga sente zino mulaba tezibakolera muzireke mulinde ekiddako si kyekyo naye waliwo gwe nali ŋŋambye lwatu mbagamba bugambi nti mulinde ekiddako kyekiriwa kiyinza okuba oyinza okudda n'ogamba mpa sente kiyinza okuba nze kugamba nti owaayi bakwongeddemu kasente kiyinza okuba okumenya byonna bisoboka naye nze kambabuulire kino tewali wana atamanyi mazima mwenna amazima mugamanyi kyannaku nnyo
nti abaleeta ebizibu bino bantu bakadde tetusobola banenya lwa myaka gyabwe bantu bakadde nnyo kati omukumwe uno mukadde mangada omulala sanga omugisha nembagamba nga tugendedde mu mateeka kati mpima wuno namugamba oyo mutabani wa mangada nemugamba nti bayiwe mpima nga landlord yasazeewo okugoberera etteeka mukadde mangada ono bandibadde bamuwabira ku poliisi okukwata sente nga yeefudde kyatali kubanga mangada ono yatundanga ettaka ng'alimanyi sirirye anti takina endagaano ya mangada njirina anti wulya endagaano ya mangada njirina nga mwami bosa njirina nze njirina mwe mwagindetera sinze nagyekoye ng'esoma bweti nze bosa ne muganda wange Serunkuuma tuwadde mwanyinaffe Nansamba Tereza ku kibanja kyaffe muwulya bulungi kakati ate kati tuddeyo ku bosa ne Serunkuuma balina ebbaluwa ng'eva wa mwami Matiya Lutaaya nga emugamba va ku ttaka lyange toddamu kulimirako nga nanyini gwogamba nti akuwadde ekibanja ate yennyini akuwandikidde ebbaluwa ekugobako oba wa kibanja anti oba byaliko oba tebyalikoze mbalaga history mutegeere kubanga abamu temulina musango namwe mwajja ne mugula nga temumanyi history naye history gyembalaga yeeyo nti ettaka lino lyasengebwako abantu babiri galaba